atenderezebwa gurumiswe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abango obuwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eb'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eb'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo mutakkaanya na bigambo byogenda okubeera nga owuliriza so bisule mugulu kawe yongere n'obulamu bwo oba bikozese okubeera nga ozukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano abagalwa wall practice gyensaba okubeera nga tukola practice eno egenda kubeera nga ekuyamba okufuna obufundikwa obujja eri ensi yo ey'emibiri omusanvu oba gye bayita mu kitabo kye bayita the 7 seals of God mu kitabo ekya Revelations then emibiri gino omusanvu gifune obufundikwa n'enzizi jjukira zifaanagana then jjukira tuva ku mibiri omusanvu nga tudda ku mibiri 12 so practice eno ejja kuyamba okusobola okubeera nga ofuna updates oba ofuna obufundikwa obujja obutuddemu ebirungo ebinakuyamba mu lugendo lwo ongo omwoyo olwakuleeta era buli kiseera zozze otambula kubanga oli Katonda ataggwaawo weewaawo funa giraasi empanvu jjuzaamu amazzi ag'okunywa oba agali clean oba amazzi gonna amafumbe funa amazzi amafumbe Dira ebibatu byo 2 biteeke ku giraasi eyo. Dira ebibatu byo 2 biteeke ku giraasi eyo. Kola ekiruubiirwa gamba n'ekiruubiirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu. N'ekiruubiirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu. Sa ebikoowe 9 ebya bulamu. Ng'oyingiza ekitangaala ng'ofulumya ekizikiza ng'oyingiza ekitangaala ng'ofulumya ekizikiza ng'omaliriza oba ng'ofulumya enjuba emanya zaabu eri abo abaatuuka ku mutendera ogwo ng'omaliriza okukola ekyo gamba nteeka amayengo ag'okwagala amayengo ag'omuyiika amayengo ag'okusiima n'amayengo ag'obulamu obulungi obweyagaza eri amazzi gano ng'ozibiriza teebereza nga olaba ekitangaala ekya zaabu kiva eri emikono gyo kiyingira eri amazzi ago agatudde mu giraasi eyo twala akadde nga olaba oyingiza ebirungo ebyo ng'okozesa ebirowoozo byo era nga olaba zaabu ava mu mikono gyo ayingira amazzi ago nga n'amazzi nago gennyini gafuuka ga zaabu twala akaddeko mu ngeri ey'okusirika then osobole okubeera nga osetulinga obeera ng'omaliriza then kwata giraasi eyo ginywe osobole okubeera nga ofuna ebirungo ebyo byebonge wamu n'ensi yo mu butafaali bwo oba buseozizo sobole okubeera nga zifuna frequencies ezo oba amayengo ago g'otaddemu weewaawo ebbaluwa eva mu baganda baffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu eri bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa tubassaamu mwenna ekitiibwa mwenna abali ku Sengendo Nattimba era abali mu lugendo lwammwe kubanga tuzze tulaba bangi nnyo era nga tuzze twetegereza bangi okumala ebbanga ddene tumanyi ebisoomooza bye mwaŋŋanga ku Sengendo Nattimba era nga tuli basanyufu ku kiki kye tulaba abaana b'abantu kye bakola tulaba bulungi biki bye musobola okubeera nga mutonda okuva eri buli kinoomu na buli kisoomooza
ekibanganga mu bulamu bwammwe n'ekibanganga buli kadde ekyo oba ebyo ebibaleetera embeera ey'obutatuukiriza ekyo kye mubeera muluubirirwa. Abaagalwa, byonna tubiraba. Eri mwenna abazuukufu mukimanyi kino era nga mukiraba. Mumanyi engeri ensi eya ddala weekola era nga mumanyi nti ebintu bingi okusinga ebyo bye mubeera mulaba mu nsi eya buliwo. Mubimanyi bulungi. Era nga yemmwe abalina okubeera nga mukulembera abaana b'abantu okudda eri ekitangaala, basobole okubeera nga bategeera nti Sengendo Nattimba mutuukirivu era atuukiridde, n'abantu bonna abamutuddemu bayina amayengo n'obusobozi obw'okutonda wamu naye nga amayengo we gali kati ku Sengendo Nattimba oba ku Sengendo yammwe. Abaagalwa, temuyina kulindirira kimyaso bwa guuga, ekyo kye bayita solar flash. Temuyina kulindirira kugwa kwa byanfuna. Temuyina kulindirira kuyasa byama ebya gavumenti zammwe nti babadde bamanyi nti waliyo Sengendo endala era nga babadde bakola wamu nabo okumala ebbanga ddene. Temuyina kirindirira. Temuyina kulindirira masannyalaze ga bwereere. Temuyina kulindirira byombo okuva ku Sengendo eziri mu billions okubeera nga biraaninga wano. Temuyina kukirindirira. Temuyina kulindirira kubeera nga muyina okutegeera n'okumanya ku busobozi bwammwe obw'omwoyo n'ebirabo byammwe eby'omwoyo. Kye muyina okubeera nga muteekako essira y'empulira yammwe ey'okuteeka essira ku ebyo ebiri ku Sengendo Nattimba, musobole okubeera nga mutondera wamu. Abaagalwa, abaagalwa, amayengo gano weegali agamala okubeera nga muteeka essira eri amayengo ago ag'okwagala, si kubeera nga muteeka ssira eri ebyo ebigenda obutali bulungi mu mawanga ag'enjawulo oba mu bantu ab'enjawulo olunaku olwaleero. Osobola okulabirira abantu banno mu ngeri y'emu gye muzze mulabira maama Nattimba. Nga newankubadde ate muzze mumuteekamu obutwa mu mazzi ge, mu mpewo ye, mu ttaka. Abamu nga bamanyi, abamu tebamanyi. Naye osobola okuteeka essira wa gy'oyagala okubeera ng'oteeka amaanyi go, wa gy'oyagala okuba, wa gy'oyagala okubeera nga osindiikiriza oba nga olaga abaana b'abantu, kubanga si kusindiikiriza, kubanga buli mwoyo gwonna gulina okwesalirawo okubeera nga olaga wa abaana b'abantu gye balina okubeera nga balaga. Omwagalwa, buli w'onaatandika okubeera nga oteeka essira ku ebyo ebitagenda bulungi ku Sengendo Nattimba, kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga tofuna kyakuddibwamu eri ebizibu ebyo. Era buli kiseera ogenda kubeera nga osonga ennwe eri ensibuko y'ebizibu ebyo. Era naawe ojja kusanga nga weesongamu ennwe n'okusonga eri ennwe eri abo bonna abali buvunaanyizibwa ku lw'ebyo byonna ebigenda mu maaso. Abaagalwa, w'obeera ng'osonga olunwe eri omulala, obeera naawe weesongamu olunwe. Ye oba weesongamu olunwe. Ekino okikola kubanga obeera toli mu mayengo ga waggulu. Kubanga ekitudde mu bantu abalala kye kiraga ekikutuddemu naawe. Ekyo ky'olaba n'olamula.
Mulina okubeera n'obusobozi okubeera nga mulaba ekyo ekitali ku Sengendo ebe ekitali abalala kye batalaba. Ekyo ky'oyagala kibeere bumu oba kisobole okubeera nga kyegatta ku nsi eno oba kisobole okubeera nga kiwonyezebwa ng'oweerezaayo amayengo agawonya ag'okwagala ag'ekisa. Buli mayengo gonna gasobole okubeera nga geeyubula n'abo bonna abageenyigiddemu oba bonna abali mu mbeera eyo abeenyigidde mu mbeera eyo. Mwenna ng'abaana b'abantu musobole okubeera nga mufuna okukkaanya okw'amayengo ag'awamu mu bumu. Omwagalwa kino mukisobola. Muli kisobola buli kadde. Ku bwa Namunigina omwagalwa osobola okutunuulira obulamu bwo, ebyenfuna byo, enkolagana yo n'abantu, kaliyayo oba omulimu gwo, ne weebuuza ekibuuzo kino wammanga. Ani gw'osongamu olunwe ku ebyo by'oyitamu? Weebuuza ekibuuzo. Yebadde ensobi oba yali nsobi yo? Oba yali nsobi ya muntu yenna omulala? Oba yali nsobi ya byanfuna? Mu ngeri eno ojja kwesanga nga otambuza obulamu bwo mu nfuuyirize ezinaakuyamba okusobola okubeera nga ofuna ekyo ky'oyagala mu kifo ky'okubeera nga otunuulira ebyo eby'okusonga ennunwe eri abalala n'okwesonga mu ggwe kennyini. Kiba kijja kukuyamba okusobola okubeera nga ofuna amakyusa amakkakkamu mu ngeri ennungi, kubanga wajja wano mu nsi ey'akaakati osobole okubeera ng'oteekako ettaffaali eri eyo ensi gye wali oyagala okubeera nga otonda, si gye wasanga. Mu ngeri eno omwagalwa, kiri eri ggwe omwagalwa okubeera nga osigala awo wooli, okubeera nga otunuulira n'okusonga ennwe eri abo bonna abakola ebikyamu, okubalwanyisa paka kubatta oba okubasonyiwa. Kiri eri ggwe omwagalwa. Kiri eri ggwe okusobola okubeera ng'otegeera nti balumya mu ngeri emu oba endala, naye nabo mu kulumya kwe balumya nabo balina obulumi bwe balina era beetaagisa okwagala n'ekisa. Osobola okubeera ggwe kennyini aweereza amayengo ag'okuwonya eri abantu abo kubanga nabo bageetaaga nnyo. Osobola okuteeka essira eri ebyo by'oyagala okubeera nga bibeera mu society yo oba mu nsi gy'olimu, eri abantu ab'enjawulo, eri obulamu bwo. Osobola okuteeka essira eri ebyo by'oyagala, si ebyo by'otayagala, kubanga amaanyi gatudde mu nda yo omwagalwa. Osobola okwesonyiwa nga ggwe kubanga kyetaagisa. Abagalwa, tumanyi kyangu kwogerwa okusinga okukolebwa, naye gwegwo omusingi n'enteekateeka egenda okubeera ng'ebayamba okubeera nga mulinnya mu nsi empya n'okugitonderamu. Yeffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'owa Ddungu ku mutendera ogw'omwenda nga tusenvula nga tudda ku mutendera ogw'ekkumi, tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko wamu nammwe mu kadde kano. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.